kabadde kaseera kakwazirana kutiitiwala Miranga na Biwoobe. Abaana ba Mzee William Byarugaba Jajja Nup abadde akulira abakadde mu kibiina kya National Unity Platform bwe babadde boogerako eri abantu wali entinda ku kkanisa ya St. Luke babadde nga basabira omwoyo gwe n'okusima emirimu gy'akozeredde eggwanga lye nga boogera era nga babuulira abakungubazi ku kirwadde ekimusse bwamutandika butya byajja bitya bwavaawa bakaabiza abakungubazi amaziga ne Secretary General Davis Lubongoya n'endaba ng'ennaku emuttira Katebe waatudde abaka ba Parliament bonna amaziga agabayiseemu ebigambo abaana babadde bavaamu babadde bafubutuka ku bulwadde obwa kisetaata waabwe era engeri gye bwamukwatamu n'ebbanga lyabadde amaze nabo kitalo nnyo kitalo ddala wabula basiimye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'omulimu gwakoze okugezaako okulaba nga ataasa obulamu bwa kitaabwe naye Mukama takkiriza n'asalawo amutwale amuzzeeyo eri gye yava. Kale nsabo neegatteko mbuwombeefu bw'ekika ekya waggulu tugende wali entinda St. Luke's Church tulabe okwogera kw'abaana ba Mzee William Byarugaba Jajja Nup abadde akulira abakadde mu Nup nga boogerako eri abakungubazi era nga bababuulira ebisingawo ku bulwadde ate obusse kitaabwe. Honored to be speaking on behalf of my siblings. I have a brother, Melody Asimwe, Alinda Laki, and I have a brother. First and foremost, I would like to thank each and every one that is here today to bid farewell and also celebrate the life of our dad, Mr. Byarugaba William. In the event that my eyes get teary, bear with me. About my dad. We don't always see eye to eye and everything, of course. But he never held a grudge. He was forgiving. He was a tough man on the outside, but a soft person on the inside. For all of you that know him, or got to know him, he also had a sense of humor. I remember this one time I went out for a friend's birthday party, and I came back I think at around 11. I had traffic back then when I got 10. So we had an argument and I was trying to explain to him the reason why I stayed out late. And I was telling him that he just cut the cake. And he told me, if I the birthday girl, that you have to be there until they cut the cake. Anyway, that was it. Despite of all my shortcomings, he believed in me. He always said I'm his little soldier and that she's not worried because he knows that I'll take care of everything. I'll take care of our family, my mom, my siblings. More about my dad. He was very outspoken, like a very outspoken person, very patriotic. He loved his country and his people. I remember back when we were young, I think I was about like 10 or 11 when he joined politics. He would tell us, today I'm going to be on radio. You guys should listen in. Today I'm going to be on TV. You guys should watch me. Yeah, at the end of like a show, he would say, I'm British to my wife and my children, they are watching me. Back then we didn't know like, okay, what was really talking about? We didn't know so much about politics. We just had to see him on TV, listen to him on radio. Yeah, but he loved this country and he liked to speak so much.
some meditation, and then after a while, to be better. We didn't think it in like this, like in a short period. But my dad got sick in 2021. When he was diagnosed with cancer, you know, that's when you go and see all the stuff. And he said himself, they say on average, people live for 5 to 10 years. So we thought we would have more time in him. Yeah, but God had other plans. God had other plans. I remember when he was sick, really sick. I was driving to the hospital. You know that road on Nakawa, spare, those little bumps. They were, when we would pass that road, he would feel pain, and loads of pain, just on those bumps. And I remember thinking and saying it out loud, like, I think we should get like a sticker and put it on the car, so that everyone can know that there's a patient on board, so that they don't see that the ride is stolen. Yeah, some days were okay, some days were bad. At times we had really like so much hope that he would be better. And he was a strong man. I even used to joke about it, and I would tell him, Chica, like, you know, be strong, you're going to be fine. But there are those days that came really so bad, so bad. And seeing your parents crying, and there's nothing you can do. There's nothing. You cry again. He would say, today will be my last day. And we'll be like, no, I want you to keep forward. So I was like, how can you do this to us? And we stopped going to church. Because I was like, you know, God cannot be this unfair to us. My mom and sisters, they are very careful. Because standing on that, and I was saying, no, God should at least listen to their prayers. I prayed, God should tell my dad, should give him more time. I wanted him to see me get married, have children, see my grandchildren and love kids. But God didn't give me that chance. He took him away from us. I want to appreciate my mom. Thank you for being there for our dad. Because I did, sometimes they get like tired, you know, but you never give up. You know, with him, even when he was being stubborn, we forced him to eat. Tell him like, no, even in a joking way, even if when he was hungry and didn't want to eat. Thank you. I'm humbled by your strength over the past months. My dad's health was deteriorating. I want to thank her for being the rock for our dad. I want to thank her for not giving up on him. It's because of her that our dad gave his life to Christ. As you all know, go through this, I can find strength and be an example. I'll be there for you. Whenever you need me, I'll be here. I love my siblings. Thank you for the strength that you've shown in Soldier Bwino. The girls are really grown. And I just want to take this opportunity to say I'm sorry. I was hard on you. I know we had those moments. But I want to say I'm sorry. I was just trying to be there for all of us. I want to thank the management of PPDA. I work for PPDA. I want to thank the management of PPDA for availing logistics for the staff members that are here to support my family.
and those of you that are traveling with us to Kawale, to bury my dad. I want to thank my friends that are here. Hilda, Christabel, Melina, Priscilla. Thank you for trying to cheer me up. I know it has been easy. My work colleagues, Simon is my boss, but thank you for always listening to me. Agaba, thank you. You've been coordinating with everyone, and you've been there for me. You've been doing my work when I've been away. Richard, Obasani, thank you for the words of encouragement. I talked to you, told you about my dad. You've been there for me. White Money, my manager, Doreen, Sophia, they prayed for me, they encouraged me, they shared words of encouragement. Because there were those times at work, I would be at work and I would zone out sometimes because it was hard. I would get those phone calls from the hospital, from my mom. My dad is not doing well, he's not eating, and we're trying to convince him to eat something, listen to the doctors. I want to thank everyone that checked up on me, my siblings and our parents are troubled, we're staying by ourselves. Uncle Johnson, thank you very much for everything. Thank you for checking up on us, for being there for us, for this family. Uncle Robert is not here, he's in the village. He's trying to do the nice for us when we receive our dad. And Mimi is also here. Thank you very much for the love that you've shown us, for supporting the calls, checking in on us, asking about our dad. I want to thank everyone. Uncle George, Brother Musa, thank you very much. Also, I want to thank the party, the National Unity Platform, and the people in the diaspora. Everyone that has supported us, has been there for us financially. Everyone that supported our dad. You received him in your home, in the US. You took care of them. My mom shouldn't have done all this without you guys. She was that side by herself, but not entirely by herself. She was with you guys. You treated her as family. My dad is in a better place. May his soul rest in eternity. Amen. Kitalo ekya Muzeeyi William Byarugaba Jajja Nup abadde akulira abakadde mu kibiina kya National Unity Platform. Muzeeyi Byarugaba olwaleero aleeteddwa omubiri gwe guleeteddwa mu kkanisa ya St. Luke wali Entinda ajja abadde abeera okumusabira era nga abaana be obawulidde ebigambo byabwe si kitalo. Akaseera ako si kangu kuyitamu naye twongere okubagumya kubanga kibayitamu si kyangu. Taata abadde mukwano gwabwe nnyo, abadde muganda waabwe munda muli, abadde buli kimu kyabwe kubanga abadde abagumya, abadde abazzaamu amaanyi buli lunaku buli olukedde ate nga bagamba nti mujja kubikola, mujja kubisobola, muli bakiga. Abakiga baba b'amaanyi, baba babbodde, tewali kye balemererwa. Kale courage eyo ebadde ya muwendo. Omuzadde akuzzaamu amaanyi buli olukedde nti ojja kubikola, ojja kumalako, tebiyinza kulema, ffe omusaayi gwaffe tegulemererwa. Aba muzadde wa njawulo, kitalo nnyo okuba nti mufiiriddwa muzeeyi, okuba nti muzeeyi ababuzeeko, naye twongera okubasabira embeera eno mugiyitemu ate Mukama Katonda bongere okubaluŋŋamya, balage ekituufu era abakulemberenga mu mirimu gyammwe mu buli kye mukola ate musobole okuba abawanguzi. Ebirooto taata bye yabaagaliza ate bituukirire, naye abe musanyufu yonna gy'abaali. Kale Muzeeyi Byarugaba Jajja Nup yafiiridde mu ggwanga lya America Boston gy'abadde yatwalibwa okujjanjabibwa ekibiina kya National Unity Platform kuyita mu Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine President olw'ekirwadde ekyamugwira ne kimumalako akabanga nga kimutawaanya kimusumbuwa
Kyagulanyi bwe yakitegeera n'agamba nedda situgenda kuleka wano kubonaabona atugezeeko tulabe osanga tebatunakutwalako erimba kugu bayinza okukola ekisoboka obulamu ate ne buddawo. Baakola buli kimu ne bafuna visa n'atwalibwa nga bw'owulidde mu ggwanga lya America okusobola okufuna obujjanjabi. Era yatuuka n'atandika okujjanjabwa abadde aw'essuubi mwezi okulowooza nti oba Jajja Nup Mzee Byarugaba William agenda kukomawo naye byonna Mukama yabyesigaliza. Obuyinza ku kufa kwaffe ku bulamu bwaffe Mukama Katonda yabwesigaliza. Yasalawo ddi lw'ofa, yasalawo ddi lw'ogenda okusigala, yasalawo ebbanga ly'ogenda okuwangala ku dduniya kuno. Ne Mzee Byarugaba Jajja Nup yali yamutegekera ebbanga lino nti ajja kubanga amaze okuddayo ewa kitaawe ate yamutonda. Kale nno ffe tetulina kyakukola ate ffe baani abagaana oba abayinza okuwakanya ebya Mukama Katonda by'abaasazeewo, wabula omugwaffe guba gwa kusabira abo bannaffe aba batuleesewo aba batufuddeko Mukama Katonda abatambuze bulungi mu lugendo lwabwe. Baba nga balina ebyabasobako mu nsi muno ate abasaasire abibasonyiwe era asobole n'okubawa ekiwummula ekirungi bawummulire kumpi awo ewali otudde otuto ewali amazzi amateefu agannyogoga ate era bawe ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Kale Jajja Nup tujja kukujjukira, tetugenda kukwerabira. Ensi yakukujjukira emirembe n'emirembe. Amiina. Obadde musajja naggwano, obadde wa muwendo, obadde wa kabi, obadde nantawunyikamu. Ensi eno obadde ogyagala nnyo, obadde oyagala nnyo Uganda, obadde oyagala nnyo okulaba ku nkyukakyuka. Tosobodde kutuuka mu Uganda empya gy'obadde weesunga buli olukedde nga buli okwata akazindaalo nga weesunga Uganda empya. Wagamba bw'otuuka mu Uganda empya ojja kubuuka, ojja kuzimba, ojja kuvimba, ojja kucakala, ojja kukyusa n'enjogera otandike kwogera waagwan. Bagambe nti muzeeyi ow'esswaga ono naye n'otugamba nti ejja kuba Uganda empya, kitegeeza buli kimu kijja kuba kiteredde. Ojja kuba musanyufu ng'olaba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atudde mu ntebe nti ate bw'alirayira ojja kwambala akasuuti ko wali wakategeka dda Kitalonyo Jajja Nup. Essa essuuti yo ey'omuwendo gy'oli otegese okwambala nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alayira ate togyambadde. Ne Uganda empya gy'obadde osuubira okuvimbiramu, okubuukiramu, okucakaliramu kibi nti no togituuseemu. Naye nina essuubi nti bannayuganda basigaddewo abagazi b'enkyukakyuka nga ggwe bw'obadde Mzee Byarugaba William. Nkimanyi bagenda kusigala nga balwana, bagenda kukola bye kyasaanidde okukola okulaba nti ekirooto kyo kituukirira. Era naawe bw'oba ng'otuuseeyo wa Mukama Katonda waffe, yongera okusabira ensi yo, sabira eggwanga lyo, sabira abantu bo, tusabire ffenna bannayuganda. Oba oli awo, oliba oli awo, Mukama alitasembeera buli kimu ne kitereera ne tulaba ku ky'obadde olwanirira ate naawe n'ofuna essanyu akamwenyumwenyu eyo yonna gy'oli. Nebaza nnyo baganda baffe mwenna abalina kye mukoze okulaba nti mufuddeyo ku bulamu bwa Jajja Nup Mzee William Byarugaba. Bani mu Uganda baffe bali mu America, bali mu diaspora, yonna gye muli mu bunyomero bw'eggwanga okuba nti mukoze omulimu amatendo okwagala okutaasa obulamu bwa Jajja Nup. Mumulabiridde wabeeredde mu ggwanga lya America, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye nsuubira tatoma, agenze musanyufu ng'akimanyi nti nno alina mikwano gye, alina famire emwagala era emwagaliza ya National Unity Platform. Buli alina kyakoze mu Uganda ba wa kibiina ki oba wa ggwanga ki oba wa ndowooza ki ng'okoze kyonna ky'okoze ekyenjawulo ku bulamu bwa Jajja Nup, oba omusabidde essaala oba okoze kyonna ky'okoze nga obadde oyagaliza Jajja Nup abe mulamu ate gw'osinga naye tukusabira, tukwebaza byonna by'okoze ate era ne tukusabira owangaale otuuke ku myaka gya Jajja Nup gy'atuuseeko ate ogiyite nako ate era ebyabadde aluubirira bituukire mu Uganda birabibweko. Kale tusaasira nnyo abaana, tusaasira nnyo famire, tusaasira nnyo maama, tusaasira nnyo abaana bonna abatko, ab'eŋŋanda, emikwano, bazadde, basenga, bakojja, abantu b'e Kabale, tubasaasira nnyo. Kitalo nnyo, kitalo ddala okuba nti mwaviiriddwako mukwano gwammwe, mwaviiriddwako muganda wammwe, mwaviiriddwako omwami wammwe, mwaviiriddwako omuntu wammwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye nga ffenna tusaba kimu nti Omukama yamutuwa, yamutwazika ate era yamututte, asazeewo nti emirimu gye giwedde n'asalawo amuzeeyo gy'ali ate abeeko emirala emirimu gy'amutuma. Twebaza akaseera k'amutuwadde nti kabadde ka muwendo. Jajja Nup akozesezza bulungi, ffenna situtoma era tewali atasiimye.
buli omu asiimye emirimu Jajja Nup gyakoledde eggwanga Uganda. Kale nange mbebaza era nti buli omu yo bali kyokoze era ne mbasiibula nti mweraba. Tugenda kuddamu tuwaye naye ng'olwaleero omubiri gwa Jajja Nup oguva ku St. Luke Ntinda gugenda kutwalibwa eri e Kabale ku bijja bya bajjajjaawe byagenda okuzikibwa ku lunaku olw'omukaaga. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda yaba bankuumira, tujja kuba tuddamu. Mweraba.